Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our YouTube channel, Nalubali Divine. Mukanyomero kaffe kano aka ekikolo n'eddagala mwe tulabira endwadde ez'enjawulo n'engeri gye tuzivumulamu. Olwaleero tugenda kutunuulira okusiibwa kw'olususu. Olususu ye organ esinga obunene ku mubiri gwaffe era nga luli protective in nature nti lutuukirwako the outside world nga tebinnaba kuba nga bigenda eri our internal organs. So olususu olwo kyakwegendereza nnyo era tulina kulutwala nga kikulu nnyo. Naye singa otakula olususu ne watabaawo buzizzi buvaawo, kiba kitegeeza nti omubiri mukalu. Kale weebuuze kiki ekikaza omubiri? Tuyina embeera nga endwadde ez'enjawulo ezirumbagana omubiri zisobola okugaza okubulwa ebirungo ebimu mu mubiri nga vitamin C kisobola okukaza olususu. Then air conditioners zikaza olususu. Endwadde z'ekibumba zireeta okusiibwa kw'olususu. Enkaka eyitiridde ereeta okusiibwa. Obulwadde bw'ensigo n'omukutu ogufulumirwamu bireeta okusiibwa kw'omubiri. Okusiibwa nga omuntu anaabye amazzi agookya n'asiibwa kiva kuba nti omusaayi tegulina iron. Buli omusaayi guba nga teguliimu kirungo kya iron, kisoboka okuba nti olususu lujja kutandika okubehavinga mu ngeri ezitali za kansa ow'omu musaayi asobola okuleeta olususu okuba nga lukusiiwa. Ensulo y'omu bulago singa eba eriko issue yonna ojja kwesanga nga olususu lujja kukusiiwa. Tomira ddagala liziyiza kukusiiwa kubanga eryo liba terigenda kukuyambako kujjanjaba ekyo ekivaako ekyo. Eddagala erisinga lijjanjaba symptoms naye ne liba nga terikwata ku nsibuko ya kizibu ekyo. Waliwo antibiotics z'omira ne zireeta okusiibwa. N'eddagala erimu kati ng'abantu abaamirako ku chloroquine, mujjukira ebiseera ebyo bannaye chloroquine yatusiiwa. Oh my God! Ng'omira chloroquine osula ng'otunula nga weetakula bwetakuzi. Mutuufu mwebale kutuyiiyiza ddagala litasiiwa, naye chloroquine yali wa ttabbu. Kale ng'olina olubuto okuva ku myezi 7, 8, 9, kozesa olukenene lw'oku nsiko onywako n'okunaabako singa oba weesanze ng'ofunye okusiibwa kuno. Diabetes ye sukaali owa wansi oba owa waggulu yenna asobola okuleeta okusiibwa kw'olususu. Okusiibwa okuva ebweru nga kuyingira munda mu lususu kuba kukulabula nti waliwo ekibabo ekijja ekigenda okkuluma naddala awo wennyini w'oba okuwulidde. Okusiibwa kuno kutera okuwulirwa ennyo ku bigere. Owulira ng'obusiibi buva bweru nga buyingira munda, omubiri guba gukulabula nti waliwo ekikyamu ekigenda okutuukawo. Kale nno okusiibwa okuva ku central nervous system kutegeeza nti waliwo ekizibu. Kale nno oba olina okwanguwa okwongera okugumyamukko ku immunity y'omubiri. Ebintu nga kisipi, entunuka, simama nikwambie, eczema, kale nno biba bisobola okukutuukako naye nga tebinnakutuukako. N'ettalo oluusi lisobola okuleetera okusiibwa. Kale nno bw'owulira ng'okusiibwa okwo, don't just ignore it. Sooka you identify okuwulidde wa? Kuva munda kuva bweru. Kale bw'oba olina ky'osobola okukolerawo kyanguyire. Omuntu ng'alya enva endiirwa n'asiibwa, kale nno ebiseera ebisinga oluusi kiva ku ddagala lino erifuuyirwa ku birime
okubeera nga teryaggweddeko ku kirime ekyo. Olaba bwe tuba twagala okulya enva zino endiirwa, abasawo bazirikomendinga nnyo ate nga nkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Naye obuzibu bwe twasanga nti ate chemicals ezifuuyirwa ku bintu ebyo, oluusi tulemererwa okuzirongoosa obulungi okubeera nga tuzimalako, so ne tuba nga ate nazo zitwafekitingirako erudda. N'ogamba nti ndya enva endiirwa but how come ekintu kino kisigala kintuukako oba embeera yange terongooka? Eri abantu abalina ekizibu kya allergies y'embeera nga omubiri gwerumbagana gwokka na gwokka, naye ate oluusi zisobola okuba nga ziri triggered by something. So allergy esobola okuleetera omuntu okusiibwa, n'awulira ng'asiibwa then ne yeetakula, okakkana nga yenna azimbyezimby akoze ebirogologo. Actually embeera eyo ne Lubaale agireeta, ne jjajjaffe Ndawula atera ogireeta ng'abadde alina kyabanja. Abantu ng'abo tubasiiga ku vvu, oluusi tubasiiga ku menvu, kwegamba okusobola okukakkanya embeera eyo. Kale nno tulina eddagala lye tusobola okukozesa okusobola okutaayiza embeera eno. So Lubaale aleeta embeera eno mu bantu ng'ayina ky'abadde abanja. Twayogera ne tugamba nti endwadde ezireetebwa Lubaale zeezo z'ogamba nti mutuufu ngezezzaako buli kimu naye kigaanye. Kale byonna ng'obirowoozaako okukola kino na kiri, ate ne Lubaale mulowoozeeko, ayinza okuba munnaye yavaako embeera eyo okuba nti n'oyisibwa bw'otyo. Waliwo eddagala lye tusobola okukozesa okukakkanya embeera eno, era nga mu ddyo tulinamu eddagala nga katazamiti, ayamba nnyo ku bantu abalina okusiibwa bwe kutyo. Tulina omunnyango, ekigagi, ekitundu eky'omunda, tusobola okukozesa bukumbu, mutasuukakkubo, n'eddagala eryoza munda, naddala eryoza ekibumba n'omusaayi, geza ng'omululunza, okunaaba ku bbombo ng'eryo nga liri mu mazzi agabuguma, kisobola nakyo okkuyambako, kubanga abantu abamu allergies bazijja oluusi ku mazzi nga tamanyidde mazzi kika ekyo, bw'aganaaba ne gamuleeta allergy. So olina okuba ng'omanyi first aid yalibadde etya singa oba weesanze ng'oli mu mbeera eyo. Otherwise mwenna abayita mu mbeera eyo tubasaasira era tubasabira Omutonzi abasaasire, musobole okugissuuka, mubeere nga nammwe obulamu bwammwe budda mu nteeko ne bweyagala. Omanyi obulamu bulungi nga tebuliimu kibuteganya, naye tewali kiteganya bulamu kibuleka kye kimu, ne bwe kaba kantu katono. Kati ggwe bw'owulira nti kusiibwa, ogamba yiiyo okusiibwa obusiibwa, naye nga kyakuguddeko on a serious note, nga kusiibwa kwennyini kuli kwe bayita okusiibwa, oyinza okuwulira nga n'omutwe gutabuka. Weetakula ne weetakula ne weetakula, n'ositama n'okola otya nga byonna tewali kikukkakkanya. So ensonga zino ziba nkulu nnyo, tulina ozzikwata n'obwegendereza. Kale nno ng'ofunye okusiibwa ng'okwo, ky'osooka okukolera ddala weewale okwetakula. Weewale okwetakula, waakiri weesiisirize. Waliwo moisturizers, omubiri toguleka kkala nnyo mu mbeera ng'eno. Osobola okufuna sseziwundu ng'oyo n'omuyengera mu mazzi agookya n'onaabako, oba ssere ng'oyo naye n'omuyengera mu mazzi agookya, n'oba nga weeyiwako, ojja kulaba ng'embeera eno egenda ekkakkana mpola mpola, awo nga w'otadde n'okukirinzinga omubiri, okufulumya ebicaafu eby'enjawulo, osobola okweyoteza. Tujja kusomako ku kyeyoteza ekyo tulabe ate ekyo kisobola kutuyamba kitya, bwe tutyo nno tusobole okuvvuunuka embeera enzibu ennyo ezitutuukirira mu bulamu bwaffe. Kale tubaagala nnyo badde Nnaalongo Nalubaale okubaweereza, akuume atakuumira mpeera, weewaawo.